emisana nga tufunye amawulire agatali malungi nnyo agatukubye enkiiko ffenna oluvannyuma okuba nti omukulu omu ku abo be yatandika nabo comedy Mese Bontwe amawulire gatuuse nga omuyimbi Grace Kamata yagaleese n'atutegeeza nti Mese Bontwe avudde mu bulamu bw'ensi eno. Kitukubye enkiiko ffenna era paka kati tukyalinze tuwulire okuva mu bigambo okuva mu Amoti yennyini kikyazzaako kuba ekyo yanja ate era wamu nabo yatandika nabo comedy omuli Eddie Kigere abaza inspiring omuli Basenga Sempanga mikwano gyabwe omuli DJ Jacob omutuze we bali wano okulaba nga bakuwa all the best about that tomorrow show. Tukyalinze tulabe kyamo kyagenda kugamba naye nga wamu n'omutegesi Kaleera wali wano okulaba nga tufuna all the best. Kiza mukadde kano nsale tugende direct eri nga bwe mukulaba ku high table Kaleera Amoti n'abalala bagenda okuba nga batunyonyola Kayibanda ku nsonga y'omukulu Bontwe wamubulamu bw'ensi eno wamu ne show enkya. Bannayuganda tubalamusizza amawulire mabi nnyo kiseera kannaku olwa munnabitone munnaffe avudde mu bulamu bw'ensi eno ate nga ali mu nsi z'ebweru. Amawulire gatusanze olwaleero nga tuli mu nteekateeka y'omukolo ogw'enkya Uganda yonna gwebadde erindiridde emyaka 25 egy'Amoti ng'asanyusa bannayuganda. Era wano wendi mulaba nti tuli banakuwavu nnyo tulina mikwano gyaffe. Amoti bw'awulidde amawulire gano alina akasitole kampadde nooza ajja keeyogerera nti omugenzi abadde yamusuubiza nti agenda mukuba surprise naye era bamukubidde yalowooza nti surprise nga bwe yali amugambye nti stand osanga yali agenda kujja ku show ye babeere bonna naye gabadde mabi. Mungirizi wano era mumulaba tulinawo Senga Sebbanga Jacob omutuuze eyakolako ne Mese Bbanga nno ddene kubanga bali mu industry ya entertainment. Omugole waffe ow'olunaku olw'enkya wali ku Marshall Ground. Tulinawo Eddie Kigere abo bonna baali wamu. Kayibanda industry yemu n'emikwano gyaffe emirala mingi enemewega gyonna tikitukutteko nnyo olunaku olwaleero tubanga amawulire mabi nnyo nnyini ddala. Nja kusaba Senga Sebbanga tunayita Amoti yennyini kwogera. Senga Sebbanga mu ddakiika emu tukozese obudde butini tusobole okuba nga tuva wano mangu kubanga olunaku olw'enkya ewazo zibadde zikyagenda mu maaso twanguwe mu speed awo Jacob ndowooza ne yaddeko. Amanya n'eddoboozi Senga Sebbanga kitalo nnyo kitalo ddala. Nze muyita musomesa wange director wange be baatuzimba okututuusa bannange omutulabidde nti omuntu tojja buzzi wabula baako n'abantu abakuyambako okutegeka okufuuka ow'amaanyi. So kitalo nnyo kitalo ddala ekya boosi waffe oyo Mose Bontwe. Katusabe Omukama amuwe ekiwummulo eky'emirembe naye nga tuli wamu mu nteekateeka zonna okusobola okulaba nga muganda waffe oyo tujja muwerekera mu kitiibwa. Kuva twafunye amawulire nakaakati gye kinaawunzikira tuli wamu ne famire ne bannayuganda bonna ne bannabitone bonna. Jacob mbalamusizaako bannyabo ne basebo. Kyannaku nnyo nti omugole ow'enkya aviiriddwako omu ku bantu be baayiiya ekintu kyagenda okurepresentinga ebyensi. Era nesaba bannayuganda mwenna nti mujje mu show ya myaka 25 because show eno tegenda kukoma kuyamba omugole yekka wamu n'omugenzi. Omugenzi bwe twogera essaawa zino ali mu Amerika bateekateeka engeri ayinza okuba nga adda era wenjogerera wano agenda kuba yeetaaga $2.2 egya dola okuba nti omubiri gwe gukomawo mu Uganda. Bwe tubadde tutuna kujja mu press conference nsoose kwogeraku n'Amoti ne mubuuza Amoti ng'omuntu gw'obadde naye mu nsiike eya comedy okuva gye mwatambulira emyaka 25 emabega otegese ki? Ekinsanyusiza kiri kimu kyokka kikamu tikyaŋŋambye nti akasente akanaava mu sheeno gye tugamba olunaku olw'enkya ayinamu omutema gwagenda okukeeramu ekyokukwata okuweereza omugenzi akomewo wano oba omubiri gwe gukomewo wano. So mpita bannayuganda mwenna mpeyirwe Nicholas y'omu ku basajja abakoze ekyamaanyi nnyo mu art yaffe bakaba basinga ebiseera ebisinga obungi
generation ene eriwo temunamutegera temumanyi yomu ku basajja abali radio presenter DJ akoze ebintu bingi so mubiri gwe mukama katonda nabagutuyambe okukomawo wano kinaveera kumwe abanajja ku show yona ku lwenca so nkusaba yona joli jangu olunaku lwenca sheggulawo saa 12 paka jenekoma tusokuba nti tunoonya solution ekumya omubiri gwa muganda waffe mukama katonda mumbuze mirembe. Saawe tugendako nga tuvudde ku mugole Edi Kigere bonna nga bakola bonna ebbanga ddene muza tusooke Kayibanda kubanga Kayibanda nabo baludde mu ati so Kayibanda yogerako eri bannayuganda. Bannayuganda bannange mwenna naddala bannange betufaananya emirimu njagala balamusa ŋŋambye nti mukama yeebazibwe amanya yenze Apostle Seguya Godfrey Kayibanda chairman w'abalundi bonna mu Uganda era nga yenze chairman w'emiswaswangule ate nga n'omugenzi abadde omu ku miswaswangule gyange ate nga nze president w'abali b'embizi ate nga naye agirya kati nfiiriddwa mu buli sayidi yonna naye kitalo nnyo naye kisinze okunsanyusa ndi yasoose kwogera ne Katonda n'agamba Amooti ngenda kuwa surprise tewaliwo surprise esinga era atuwadde surprise kyonga yanja naafa it's a surprise there is so many different surprises kati atuwadde surprise abaali badde twogera ku show y'enkya ate kati tugasseemu n'emmese omugenzi naye nze badde nsaba bannayuganda mwenna mutubeereddewo emirundi mingi olunaku lw'enkya ne bubanga obadde tuli wakujja kale jangu ku lwekyo era tugenda kubeerawo n'ekitabo ky'amabugu tusobole okulaba nga mmese tumujja mu Amerika ate tumuleete era badde nsaba comedian mwenna bannakatemba mwenna tuorganizingeyo engeri gye tunarisivinga bode ya mmese ku kisaawe Entebbe nga kyanjawulo kyembadde nsaba bannayuganda kubanga enkya kiri kuffe ate enkya kijja kubeera kuki ate namwe ebibatuukako era ne tubeerawo naffe mutuyambe tuviiriddwako ku liigi waffe kyekyo kyokka Amooti kyembadde nsaba tunone mmese ku kisaawe kubanga tetugenda kuddamu kumulaba bwe tunaamala okumuziika kinaaba kikoze eki kiwedde naye mbasaba bannayuganda Amooti kati yamanyi kyaliko ddala nga sho yankya n'ofuna amawulire agafaanana bwegatyo mujje enkya Amooti tumuzzeemu amaanyi oba obadde olina olugendo luleke enkyojje Amooti tumuzzeemu amaanyi kubanga waali n'amagulu gamukankana ng'olina shenkya ne bakubulira nti badde waakoze eki ate nga yakugambye ngenda kukuwa surprise n'atuwa surprise efaanana bwetyo ekyo tukyebalize Katonda era tusaba Mukama mmese ebitagenda bulungi nsaba Mukama amusasi ebyo bye yakola obulungi kuba yasanyusa bannayuganda yakola buli kimu kyonna nsabye Mukama omusaasire ku lwekyo omwoyo gwe oguteeka awo awali emyewo egigenda okwesiimira totuteera mmese mu geyeena Mukama muteeke mu ggulu tumusange kubanga naffe tukola ki naffe tujja ebyo bannayuganda nja kusanyuka nnyo nga ndaba muzze okukubagiza Amooti mujje mutukubagize fena tujja kubeerawo nange ngenda kubeerawo mu linnya erya Yesu. Edi Kigere amanya bampita Edi Kigere balamusiza bannayuganda mwenna abali eyo buli omu gyasinzidde tulaba mawulire siga ssanyu eyo terwakedde ng'ennaku endala ebiriddwako muganda waffe mmese naku tutambulidde bulungi naye nga bumanyi nti ebyokufa tebyetegekerwa bigwa buki bugwi kitusangiddwa nga tulina show eya muganda waffe Amooti okuweza emyaka 25 ne comedy industry yonna okutwaliza wamu so mbakoola mwenna mujje olunaku lw'enkya wabaddewo ababuzaabuzi babagamba ku kino ekiguddewo oba ebaayo bateeba eyo tetukyayinza gisazaamu tulina kyakkola
mujje mubeerewo ng'abajulizi n'abalina obusobozi mutuyambe mutukwatireko kuba ekikwatana n'emmese kitukwatako ng'amalula direct obusobozi nabwo si bwe bungi n'abasobodde okubaako obwengeri gye tukwataganamu naye obuyambi tubwetaaga omuntu omulambo guli wala guli mu Amerika tukiri wakati bakoowodde mwenna byebyange saawa katuyite omugole nannyini mukolo olunaku olw'enkya abeeko byayogera eri bannayuganda bonna abali mutulabira mu nguudo ez'enjawulo. ngenda kusookera ddala era neebaze mwenna bannamawulire abasobodde okujja era ku lunaku luno era nga nti tiwalina omu agamba nti banenzize nkiddamu ekiroga nti nzize kuba bagenda okumpa ssente wabula ozze na mutima gumu kubanga oyagaliza ensi yo oyagaliza comedy oyagaliza buli kimu ekigenda mu maaso ate na kino ekintu ekituguddeko ekyokufa buli muntu kikola kimukwatako. Nebaza abawagizi baffe abatwagala era nga temunakoowa kutwagala era nga tusobola kuyagenda nga bwowulidde nti amawulire agatuguddeko ekintu kyokufa buli omuntu akimanyi nti okufa si kivulu nti omuntu alanga nti naku zimwe zibe ziti ngenda kufa omuntu naaba ngaakola ki wabula kigwa bugwi era nemmese okuŋŋamba nti tugenda kusurprisinga nja kusurprisinga era nga mumanyi nti naye nga simanyi surprise gyagenda kumpa katolo besadi nate nga mpulira amawulire bangamba nti Messi akoze ki era ne mbantu abasoose okumbikira bangi basakamatte abantu balinga 45 mu nsonyiwe engeri gye nabazzeemu nadde manyi nti byalwali babintu ebintu byoku social media ebyokubeera nga omuntu ababika bannaabwe bulijjo abantu ababika bulijjo naye nga just lwali lwa instant views sibazzeemu bulungi nkuvumye sakamatte nga era nsikiriza ngaera bwebimanyi naye maze nenzikiriza ekiguddewo naye era buli omu nga ngamba guma kubanga era still sheno bwebeerawo kuba n'esente zebatwetaaza nga ajja kubwa abagambye tulina okunaffe bannayuganda eno okwesonda kino kituna tulina tukibuweereze bali eri bannayuganda abali eri abakwasaganya ensonga za Messi Mpirwe Nicholas tulabe nga bambi akomawo azikibwe mu bitiibwa ku bujjajjaabwe e Kabaale. Show yekyaliwo era egenda kubeerawo ba artist bonna bagenda kubeeramu ba comedians bonna bagenda kubeeramu era nga bwowudde ne Kayibanda bagambye kubanga ebyaffe bya comedy kyo kyanjawulo mukko tikibanga kuyimba nti ate sooka ogenda omala ogiro oti mukibe Kayibanda bw'omuwera akazindalo waatandikira loolo yonna gy'omuwadde ye waatandikira kubanga kyali ekyo omuswaswangulu omukulu. Famire nsaba famire ya Mpirwe famire abaana be baganda be bazadde be mbagumya bagume kubanga ffenna lyekkubo era omwoyo gwe Mpirwe Nicholas mukama aguwummuze agulamuze ekisa. Omukulu kiri gyamaze bannayuganda tubagamba ekintu kimu shoji eri olunaku olw'enkya geti zijagulawo saa 12 okuyingira $5,000 VIP $10,000 tebo $3,000,000 ate ewaliwo niye $5,000,000 yetano zongerako kali nti kubeerako obwana kuliko masaaji okubeerako obwala ku masaaji nga n'obulenzi obulenzi bukwasaganya bakyala kuba buli muntu bulwaseka buli muntu mulwaseka agamba afuna akabengo bikibikire tebula sheeyo n'ambulensi bweziri tugambye bantu badde bankubira amasimu linanga nti amoti omukazi wange kati gigi nemyezi 9 tannasumulukka naye ngenda muleeta nkakasajja sumulukkirayo comedy ebabibanga byamagero mbabona ebyamagero sigwe gusoose nga ntu bazalira mu show zaffe neggaba waliyo omukyala era yazalira akaana ke yakatuuma amalulu oba awulidde so mujje mutukubagize mujje mutunaazeeko ennaku mujje mutunaazeeko ennaku kuba lyekkubo lyo tunagenda bugenzi mu maaso ekintu kibeerewo kitambule bulungi nnyo wadde eno bwadde
akasente kakulu keetaagisibwa. Bannayuganda abali eri e Bulaaya gye bali nabo ngera bwobimanyi sente mugimanyi sente y'e Bulaaya si nnyangu yakolera ssaawa busaawa mpola mpola noga akasente tekawera bulungi naye nabo bagenda kwekolamu omulimu watubayamba nabo ngenabyo beyamba tulabe nga Mmese bambi akola ki akomezebwawo wano. So tweyanza bannamawulire tubagambye ekyo lunaku lwankya teri kulanga kulala mu mbeera yonna eriwo mujje mutunaazeeko ennaku tiketi emitwalo 5 emitwalo 10 milioni 3 ne milioni 5 kuuma showground ndowooza wuma buli muntu agimanyi Uganda Manufacturers Association parking mweri security eri gguluggulu era enjogera enteekateeka eri mugenda mu maaso wali kubanga tubeetegekera olunaku olw'enkya mujje munaaze ku industry ennaku n'amooti mukwano gwe gaadi naye ebbanga ddene kuba kati padde bitama yamugendako ate yali wano wuno Mmese Bontwe naye agenze kati n'amooti tujje tumunaazeeko ennaku sikulanga naye agenda ate ebweru bona ayinza ogenda nasaba nti agendemu e Juba oba South Africa kakananga naye afiiridde eyo so tujje tumunaazeeko ennaku n'emyaka gyatuusanyisiza bannayuganda mingi gwayagala ebyokumanya bino ebisingawo ku bya tiketi sho egenda kubeera etya namba eri 0779 880 339 0779 880 339 n'omwami Kalyango Gerard atuweereza message yagambye emitwalo 5 gya ordinary kuliko ki ekirala nti waliwo ne possibility y'okuteekawo ebibaasi bya wakula ennume nga sho oluggwa kibaasi ekikutwala paka waka nitukwirako ne15 ez'akatogo oleme kutema mulanga mwate sendanga zimadde mu kibuga so nakyo tuli mu kukiteesaako wano so Kalyango jangu 5 gyo nakakasa ogenda kukola ki ajapirako balance kale so bane tweyanzege bannayuganda abali ku Sanyuka TV gega amawulire getuleese so lunaku lwankya tweteeketeeke ndowooza tufune lunaku lukulu kubanga mu mbeera eriwo kati mu industry jjajja wa comedy ataafiiriddwa ate era bwe baali wamu nga era batambuza ekintu kino afudde tetumusiimye by the way tusiima ono ye anamanya ngenda kusaba omukulu Kayibanda ne bannamawulire mwenna buli omu gyali wali awo twekwate wamu Kayibanda otuwe essaala makono aleeta omukono. Katonda wa Ibrahimu, Katonda wa Yakobo ne Isaaka, oli Katonda w'amawanga, oli Katonda w'ensozi, ye gwe Katonda w'ebiwonvu, leka tukuleko ofuge. Ye gwe alina obuyinza ku buli kitonde kyonna ekiri wansi w'enju. Tukwebaza Mukama ku lwa talenti gye wawa Amooti. Bayibuli egamba nti ekirabo ky'omuntu kimuseguliza. Ddala Amooti tabaddeewo emirembe gyonna gy'abaddewo emyaka 25 nti gabadde magezi ge naye badde talenti gye wamuwa. Bangi nnyo abaali etaaza okubeera nga Amooti naye tewabawa talenti eyo. Naye tukwebaza Mukama ku lwa talenti gye wawa Amooti. Tukwebaza Mukama ku lwa muganda waffe Mmese Bontwe agenze tusaba omulamuzi ekisa. Nenkwebaza Mukama ku lwa sho y'enkya. Nsaba Kitange omulungi Mukama akadde kane essaawa zino owe bannayuganda ssente tewabeera waabulwa ssente kwekwasa nti sigenze ku sho ya Amooti nti sirina ssente. Nsabye Kitange omulungi Mukama buli muntu yenna eyalabye akalango eyalabye posita eyawulidde ku sheeyo Kitange taata tulanze ekimala ku mativi ne ku marediyo naye tekimala kati gwe tandika okulanga sheeyo mu mitima gy'abantu. Wabeerewo ne bowalula obuwaluzi nga babadde tebaagala. Wabeerewo engendo z'osazaamu, wabeerewo embaga z'osazaamu n'okwanjula babisazeemu bajje twebaza Amooti tusiima Amooti tuleme kusiimanga abantu nga bagenza omukisa tukyagulina nti Amooti akyali mulamu. Mmese singa abadde mulamu twali musiimi ne tumwebaza naye kati agenze naye tusigazza Amooti. Bannayuganda mwenna Mukama nkusaba taata ekiro kya leero essaawa eno kati abantu batandika okufuna ssente ezinaasasula ab'emiliyoni 5 ate buli muntu yenna agenda okujja ku sho ya Amooti Mukama tavaawo n'ekisiraani naye aveewo n'omukisa n'abanajja n'ebisiraani baveewo n'omukisa n'abanajja nga tebalina ansa baddeyo ne ansa. Kitange omulungi Mukama nga bwe bagenda okukwata ssente ne basasula nabwe bwe babanga bakwata ssente nga bazibakwasa mu ngalo zaabwe. Abalina zi bizinesi, abalina amaduuka, abalina bye batunda, leka alina omuntu ettaka lyatunda nga lyagaana ajje mu sho ya Amooti addeyo nga abaligula bazze in the name of Jesus. Amen. So naye lwessaala eyo tweyanziza nnyo tweyanzege bannamawulire olw'okujja olunaku luno
amawulire gano gabadde twakamala press conference weekend olwokubiri naye olaba kabadde ka short notice mutwagadde nnyo nga bannabitone tetubanayo mulimu gwamwe tugusiimira ddala bannamawulire mu ngeri ez'enjawulo kuba bannamawulire kitwala ebintu bingi ebikukola bannamawulire tubawazizza nnyo mwebale nnyo mwebalire